nga waliwo abantu ababadde batudde mu kifo ekimu sitera nnyo okwagala kukozesa olulimi oba oli awo omu lwayinza okuyita oluvoola naye kataabo nze ndabye bayaaye kubanga bw'oba nga oli awo ng'otudde wali nga oyambadde bereti y'abanno oli mu kwogera people power era nga bw'owanika ekikonde nga tomanyi nakye bitegeeza tomanyi gye byava nalabye oyo munamateeka gwe badde naye gwe bayita Lutalo Robert abadde mu scandal after scandal yawolereza ono yakola ki ebintu bingi nnyo byabadde akola ebyenjawulo era ebifaananyi mbadde ndaba bitambula ku mitimbagano ali mu nkayana za NRM enkyali mu kukola ki kakati abo abamu mubamanyi political dealers nti buli kalulu bwe kasembera waliwo ebibinja ebivaayo naye bivaayo lwaki kubanga bimanya enkola ya Museveni nti ye buli tusemberera akalulu atandika okunoonya ani gwenkozesa ogezaako okusala speed bano ogezaako okubaja ku mulamwa ogezaako okuba divertinga nga bwe bakola mu kalulu akagwa mujjukira mu kalulu akagwa bwe twamala okuteekayo ekibiina kyaffe ne bawamba Kibalama ne batandika omumwogeza ebigambo bitategeerekeka n'agamba kati bano bansuubiza miliyoni 5 eza dola olala n'ayogera ki bwe yamala n'avaayo n'agamba abasajja bamuwamba ne bamugjamu enjala ne bamukubakuba n'ebirala bwe bityo kaakati era nga bwe tusemberera akalulu era bizeemu nga bw'obalaba batandise okuvaayo ebibinja bwe bityo twagadde bategeeza nti ekisooka teri kibiina mu mateeka kye bayita People Power Front oba People Power Movement oba kyonna ekyekuusa ku linnya eryo kubanga erinnya eryo ye slogan y'ekibiina kyaffe bwe twakola enongosereza mu ssemateeka waffe wa NUP slogan y'ekibiina twagikyusa nefuuka People Power Our Power Our Power People Power kitegeeza kyekyo ate fe abaasooka okukola ki okukigazeetinga kino kyenkutte wano kyapa kya gavumenti kye bayita gazeeti era kiraga bulungi nnyo nti slogan y'ekibiina kyaffe kuvoolo tawamiruka w'ekibiina kyaffe ya adoptinga eno constitution neteekamu slogan empya eya People Power Our Power kitegeeza kyekyo nti teri kibiina kyonna ekikkirizibwa okuvaayo ne kiregisteringa slogan eyo oba ne kiregisteringa erinnya erikwatagana ne People Power. Ekyokubiri ebintu byonna bye tukozesa tuze nga tubagamba nti People Power ye movement gye tulimu. People Power ekulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People Power erina ekibiina kye bayita National Unity Platform. So omuntu yenna ayagala kutegeera enkolagana wakati wa People Power ne NUP ndowooza agitegedde. Nga bwe tutera nnyo okubagamba we have a political party. We are not just a political party, but we have a political party. Fe twetunulira nga bannakisinde kya People Power. Naye mu ebyo kubanga twali twagala kufuna electoral platform n'ebirala netusalawo tutandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. N'olwekyo wano wemutudde kyekitebe kya National Unity Platform naye ate ne People Power eri wano. Ekisembayo nti abo abantu abamu abayaayi n'abalala bwe batyo balina okubeera nga bakimanyi bulijjo nti erinnya si kyekikufuula ky'oli obadde obalaba nga bali awo batudde ng'abayaaye bali kugamba bye bakola tebitegeerekeka. Kaakati ekibiina ne bw'ovaayo n'ogamba nti kati olunaku olwaleero nsazeewo okweyita Robert Ssentamu Kyagulanyi tolifuuka president waffe ono gwe tubeera naye wano kubanga obalaba abamu nga bagezaako okweyita amannya agatali gaabwe biki kakati tosobola nebo kwegamba abo kyengezaako bagamba ne bwe bavaayo ne bagamba nti kati beeyise ba People Power tebalifuuka ba People Power kubanga People Power tebamanyi first of all ekyo kivaawa tebamanyi idea kikyetegeeza ne bwe bagamba nti mwetike People Power n'eddakiika emu tebasobola gyetika kubanga tebagimanyi nakyetegeeza. So twagadde okugumya abantu baffe nti nga tugenda mu kulonda General Museveni ne system of course okuba nti babeera available nnyo okwaniriza abantu bwe batyo mukya kulaba ebintu bingi nnyo nga bavaayo muzze mulaba mu kalulu akagwa mwalaba waliwo abaavaayo ne bagamba nti ate president wamwe teyasoma ne bagenda mu kooti ne bagezaako kukola ki
ne bavaayo ne batwala mu kooti nti ekibiina temwakifuna mu mateeka ne bavaayo ate ne baleeta omusango omulala ne bavaayo ne baleeta kino so mujja kubalaba just batandikidde ku kino naye tusuubira bingi nnyo era ne information gye tulina nti kati ng'omusango gwe twawaaba ku nsonga za constitution gwe batuwaabira ku nsonga za constitution eno naffe ne tuteekamu application okuva olwo ne kati tewulirwangako bagiteeka mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Singiza oyo emisango gy'abadde asala mugimanyi bulungi nnyo kati nawulira bamutwala mu Judicial Service Commission naye up to now eyo application yaffe tekolebwangako kubanga bakimanyi nti kino kya byabufuzi era twawulira gye buvuddeko awo gye balinze kusemberera akalulu oba oli abo bagusale in one or the other ogezaako okutujja ku balance naye byonna bonoona budde tebirina kye bitukola tebirina kye bitegeeza ffe tuyimiridde ku nsonga gye tuyimiriddeko era tebalina kye batugamba basically mwebale nnyo